Bannakibiina ki FDC 36 nga bakiwayi kya Katonga abakwatibwa mu ggwanga lya Kenya bakomezeddwa mu kkooti esookerwako e Nakawa okulira okunoonyereza ku musango gwabwe we kutuuse. Bano baggulwako emisango gy'okwenyigirwa mu bikolwa by'ekituju. N'olwaleero kkooti ekubyeko banna FDC ababadde bakulembeddwamu Dr. Kizza Besigye. Omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza ku musango gwa bano bwe kukyagenda mu maaso. Annyonnyodde nga bwe waliwo obujulizi obwetaagisa nga balina kuyambibwako ggwanga lya Kenya omusango gye gwaddizibwa. And the process of retrieving some of the evidence requires a process known as the mutual legal assistance, which is a little bit complex. Abavunaanibwa nga bayita mu bannamateeka baabwe bategeeza kkooti ng'amasimu gaabwe agaabaggyibwako nga bagatandise okukozesebwa okubaako abantu be bakubira kyokka olumaliriza ne bagaggyako. Okozesa essimu y'omuntu ono osobola n'okujingirira obujulizi. Okugeza oyinza okugamba twakubira omuntu bw'ati n'akonfaminga nti wali mu bikolwa ebyo. Kati bano baagala kkooti eragire gavumenti amasimu gano egawe ab'enganda z'abakwate okuli ne ATM zaabwe. Abantu bano balina abaana ate kano kadde k'abaana kudda ku ssomero. Jjukira engeri gye bali mu kkomera tebalina ngeri gye batukirira zibbanka zaabwe ez'enjawulo okusayininga akasente ka school fees kasobole okuweebwa abaana abo baddeyo ku ssomero. Birivumbuka annyonnyodde ng'ebimu ku bino bwe bikozesebwa mu kunoonyereza kwe baliko. Katoto Musiime nga y'omu ku bannamateeka b'abavunaanwa asabye kkooti ewalirize ekitongole ky'amakomera abantu abo gye bakuumirwa bafune obujjanjabi kuba abamu ku bano baatulugunyizibwa. Kuba tusuubira n'ezo enkolola ze muwulira nga bakolola nawe yaffe ntinze kiva ku ngeri gye babakwatamu n'okutulugunyizibwa kwe bayisibwamu. Omulamuzi wa kkooti eno Andrew Katulubuki alagidde oludda oluwaabi okwayo byonna ebigenda okukozesebwa ng'obujulizi ng'ebyo bitegenda kukozesebwa biddizibwa b'enganda z'abavunaanwa. Aware that this is a matter whose investigations are still ongoing, however they are chosen to have a right to ownership of personal property. I therefore direct the prosecution to specify which items are to be used as exhibits. If there are those that are not going to be used as exhibits, including the phones, ATMs, passports, IDs, the same should be handed over to the respective owners as soon as practically possible. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno oludda olwabwe lugenda okuleetera empapula eziraga engeri bano gye bafunamu obujjanjabi.